Olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni aguddewo oluguudo olwa Queensway we baateeka flyover eri ewayita ba pedestrians abantu b'owansi saako naye baazimba modern clock esawa ya Queen empya baagiteeka olugatta Kampala ku Nsambya ne Queensway. Jjukira oluguudo luno lwatandika okoperatinga omwaka gumu oguyise naye bukyanga oluguudo luno luggulwawo ekyamazima titwalaba mulamwa gw'amaanyi guli awo ng'oggyeko okubanga batuuze basalirayo waggulu eri ku flyover jaamu yasigala akyakwata kyeki mujjukire ekyakikozesezza olutune ono flyover eno esobole okuba nga eyambako okukwatirira okusolovinga traffic congestion eyali awo naye ate tulaba kikaseera ke kamu era omuvuyo gukyaliwo ne twebuuza ensimbi z'omubi bw'omusolo ziba zigendera ki nga bayinginiya tebalina bukugu bumala kusobola kulaba nga badraftinga engeri y'oluguudo gye lulina okukolebwamu okusobola okulaba nga basolovinga ensonga ya traffic awo gwe gy'oyiteyo ate kati ebiseera ebiyise emabega ng'ekiri awo era obubenje obadde bufuuse obubenje mu junction eyo olw'ensonga nti nno oluguudo telubadde na formula era ne kakati terunafuna formula ntuufu gye lutambuliramu n'abalukula bennyini bikyabasobedde. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuuliza webale kwekumira ku mayunga naga Yugi Updates TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo mwenna abali mu diaspora nammwe abali ku mulirwano wano mwebale kwekuumira ku Yugi Updates. Mweraba.